disorganize everything. But you will not nominate anybody before you nominate me. I can do it as well. Okay. You nominate me. You can't nominate me. The nomination will stop. Yes. Nominate me simple. I'm not following. No, I'm not. He's going to wait. I'm not working under the No, you are working for us. You nominate. I'm not being directed by anyone. No, you are being directed by Akiki. We know you are talking. I will not say stupid fool. No, don't work like a fool. You started, you went to school, I think my children. The career as senior Christmas, duly nominated as a candidate of this for election as Member of Parliament for Chira East constituency in Kamwenge district. I've signed on 22nd October 2025 at Kamwenge district council hall. I congratulate you. Omulunya kitala nikinze mbalanchire unaandika omwami asime Christmas kate we mutegeera kakati ekyo kyabadde constituency bagiyita Kibale East constituency era ng'eri mu district ye Kamwenge. Essaawa zino omubaka aliyo bamuyita Frank Tumwebaze minister era nga mu kalulu akawedde yajja n'opposed. Kaakati bwe bagenda mu kamyufu ekyamazima Frank Tumwebaze okusinziira ku byava mu kulonda ebyawandiikibwa akalulu yakawangulira mu yafuna kye bayita landslide victory. Yafuna obulubwali emitwalo 4,347 naddiribwa oyo eyabadde yeri omuguju amanyidwa naddiribwa oyo amanyiddwa nga Asime Christmas nafuna yafuna obulubwali 3,694. Then owokusatu yali Nathan Twijuke yafuna obulubwali 1,559. Kakati omukulu ono kituufu nali nimulabye nako amaze ebbanga nga avuganya Minister Frank Tumwebaze. Kakati agenda okujja ku nomination alaba batandika okumwetolooza yazze n'eccupa ku nomination koye tekijja kusoboka tebujja kulaba bizaano opposite wano n'agamba mujja ku nominatinga kumpako bomwagala temwagala. Twagenza okumaliriza nga bamunominatinze. So ku luno Minister Frank Tumwebaze akalulu alina competitor. Sajja yazze n'eccupa. Ekyo kye bayita akalulu. Ekyo kye bayita akalulu. Andi osobola okutuula ate bakugamba obudde buweddeyo. Onadde ekikya. Yagambye mulina okunominatinga oba mwagala oba temwagala. Kale, genda masongo bwatula bingo. Nyiga *238 *10# ate osobola okuba nga weefuna ku ssente ze tugenda ogaba mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri. *238 *10# ate ye kodi yaffe gye tukozesa okubeera nga tetubwatula bingo buli ku makya wano. Twafunye ddala ssente twagabye ddala ssente wano fe tuzigabira ddala abantu baffe tubawa ssente tubagamba nti